Ugandans can disagree on a lot of things, on politics, on how the economy is running, on inaction, on the scourge of corruption and so forth, but they all respect and revere the UPDF. Emikolo egy'okukwasa CDF omujja gy'abakulu w'eggulo General Muhoozi Kainerugaba yegenze maaso n'okubeera nga mwanatu akwasibwa ofiisi nga CDF ate aduumira eggye ly'eggwanga Uganda. Kakati nno agenze maaso n'okubeera nga ategeeza nga bw'atagenda genda maaso n'okubeera nga attira ku abo balyanguzi naddala abajjudde babafumbekedde mu ggye lya UPDF. N'ebisingawoko awo mbikuleetedde byonna ogenda laba speech ye moteeka obukambwe obw'enjawulo. Nina amawulire mangi genkuleetedde olunaku olwaleero naye nga bw'eri enkola yaffe nkusaba vidiyo eno sooka ogimpereka like etambulire eddala etuuke ku egwandyagadde ogenda maaso n'okubeera ng'agifuna ate mu ngeri y'emu tugamba nti gwe atanasubscribinga ate genda maaso n'okubeera nga otwaka subscription ko munaye naawe yamaliriza edda tugamba kiwakola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala mu ngeri y'emu tugamba langa naffe ng'otukubirako ku simu yali awo ku screen esembyayo 5 beyond the news munzikiriza vidiyo y'olunaku olwaleero tugitandike bwe tuti. The office of the Chief of Discourse of the UPDF. Another I wish you the best of luck and God's blessings and daily guidance. I am readily and gladly available where and when needed to fill you in on other aspects of your assignment that may require further clarification. UPDF continues to be the principal pillar of the Ugandan state. Ugandans can disagree on a lot of things, on politics, on how the economy is running, on inaction, on the scourge of corruption and so forth, but they all respect and revere the UPDF. UPDF is the central institution. I want to thank the outgoing CDF, General Bobi, for all the work you have done with your team in building our esteemed military. I'm very grateful to have been chosen to preside over this function. I'm just like watching a film, which is very good for me, because the details, the professional approach, the angles at which you are looking at issues is very encouraging for us, the elders. Omukolo guno gwakulembeddwamu musajja mukulu General tugambe aba ankowe ya abaira ankowe amanyikiddwako obulungi nga General Salim Sale olunaku lwabadde lwaggula mu bitundu by'eggulu. Kakati nno musajja mukulu Baramu Barugahara agenze maaso n'okubeera ng'ategeeza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nedda bino eno tubijjemu ekyo mpalisiti y'abaana ngene maaso n'okubeera nga oba oli awo mbajja bebasiba kyokka ekituufu atombuulire n'amakomera gye bali naye ng'ekituufu kimanyikiddwa ensi yonna nti owaaye ekituufu kiri nti Museveni obanga bo aba gavumenti be bamanyi amakomera nawa ewali abantu. Kakati nno njagala tugende maaso n'okubeera nga ate tulaba kana ategeezezza nti ye mukwano gwa Bobi Wine akyasinze bateebwe kubanga bano abaana baawuzibwa ewa misled abaana bano twandibatadde bafuna omukisa nabo bajoininge family zaabwe baparticipating mu national development so president naddamu n'amugamba Katerega mpozi gwe Katerega nti yes abantu bano abakwatibwa bonna nga balina emisango emitonotono ngenda gitunulamu naye mpa list so nsaba wano nga ntudde mu NTV nga minister w'abavubuka nsaba president wa National Unity Platform Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nsaba Secretary General wa National Unity Platform Mwami Rubongoya nsaba Leader of Opposition in Parliament Honorable Joel Osenyonyi mbegayiride mu tuwe list ate temugimpera mu nzikiza mba mulina kamera muje
no musanga kukubo muito wa kamera mu list ino tujimuwadde katulabo oba muzeita ajja kusumula abantu abo kuba yagamba omuntu yenna ino obusango okwo kyabipiira amakubo namazeno gakola bwe mwayo cyane mono na kola sinamuzizaawo abakuba abantu nja kubatunulamu kuba baboneredde so ng'omuzadde president w'eggwanga tumuwe ekitiibwa era tumwebaze olw'okukiriza first of all omwana ayambadde ebya people power byatakkiriza okuyingira mu maka ge n'amwaniriza ng'omwana n'okuwuliriza okusaba kw'oyo omwami Kateregga naffe nange nga minisita waabwe w'abavubuka okw'okukkiriza abaana abakwatibwa okuteebwa naye tebajja kuteebwa kujjako nga mulese lisiti ne mulagana amakomera waabwe bali so mwe abalina abantu bamwe nga bakwatibwa musabe abakulembeza ba National Unity Platform bayite lisiti eyo mu lwatu bajimpe njitwalirewo omukulembeze w'eggwanga yangambye eyo wagifunira omanye ebintu by'ensi eno ogenda mu maaso n'okubeera ng'obitunuulira oluusi ne weewuunya kale n'okwata bukwasi ku mutwe n'ogamba nti ne bino bwe biti bwe biri era nabyo mu nsi gy'ebiri. Beyond the newsroom nkusaba ekintu kimu muganda wange subscribinga ate gwe ayagala okulanga naffe tukubireko tujja genda maaso n'okubeera nga ate bizinesi yo tugitambuza bulungi. Balamu agamba ye teri muntu amusinga kwagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bobi Wine ogwo badde omanyi nti Bobi Wine gwe muyita president mwe gwe muyita president wamwe president wa ghetto obadde okimanyi nti nze yasooka omukolera show gye bayita bada eyamenya emiti ku hoteli Kotoria so nze wendaba abantu nga balowooza mbu bamanyi nnyo Bobi Wine nti bamwagala nnyo temusobola kumwagala nnyo nze okusinga nze mukulu we eyamutegekera show eyamenya emiti eyamuleeta ku scene. Oyinza okuba wamutegeka ku ssente naye nga yes, namutegeka nga mukwano gwange ekisooka tosobola kukola na muyimbi nga si mukwano gwo. Bobi Wine abeera muto wange honorable Bobi Wine abeera muto wange musingako emyaka so ebitiibwa alabika abinsinga kuba kati president wa kibiina naye ate kati president wa kibiina naye ate kati nange ni minister the honorable minister the honorable minister so abantu njagala bayige nti tebagala nnyo Bobi Wine kusinga nze yamukolera show eyasooka yamutambuza Kiboga Masindi Hoyi Majinja twatambula naye so ye mukwano gwange era we yagenda ne yesimba ekyaddondo n'awangula namuwa ente erina eggwako wayitawo ebbanga nankubira nangamba ente yaffe ne babi yazadde eri Busaabala ente yaffe ababeera e Busaabala ente zemulaba esinga okunyirira eyo offspring ya Balamba Lugahara so abayimbi wano tulina kubeera mu mikwano gyabwe okusobola okukola ki okola nabo wadde ng'ogyeko ekyogamba nti ye yagenda mu kibiina kye n'akola ekibiina kye ekya NUP kyesikiriziganya nakyo kuba nange nina kyenzikiririzaamu ekya National Resistance Movement ekikulemberwa Mwami Museveni tekinzigyako kumusanga nga alina ekizibu bamukubyemu empi oba alwadde oba afunye accident nesimuyamba okitegedde so bizinesi zaffe full figure avuddeyo nayambalira Babi Kyagulanyi namugamba nti gwe vaako Anita Amonge speaker era nze bw'omukwatako lwakiri neyambula nkugambye nawe weetaaga ogende maaso n'okubeera nga ate obaolyawo bino obirabirako. Full figure atabukidde mu studio. Mulekeraawo okumanyira abantu kaza okwogera nekatandikira kuba Anita Amongo. Please leave Anita Amongo gwe mukazi gwe ani yayogedde gwali tonakutula bulega musanvu tuva kwa Anita Amongo tosobola kwimira mbigere bya Amongo mbona ono bannanga bakyala tetukyalina miri tetusobola funa mirimu lwansonga kale kani majino likumukolo gwa bakyala mboyogera you are talking bogus talk rubbish omwerere mbu ona Anita Amongo bamuwa akulira parliament bwa mutunulako gwosobola okutuuka wadde obukowekowe bwa Anita Amongo gwe wadde obukowekowe even obukowekowe mugana mwambala wivu z'abafuzi ono zibagajja ku mitwe ne mubanga ebizibu ne mwerabira mizimu ne mwambala lubaale w'abafu. Leave Anita Amongo please. Kwata kwa Anita Amongo at your own risk. I'm here to stand with Anita Amongo. Va kwa Anita Amongo o parliament namba gwe mu respecting abantu avudda yarumbye nabanja mbono ayina wagula simanya agaba mujje mutugulewo kuba ayina ebisumuluzo
omanyi kye bayita nabbanja gwe nabbanja yayimbisako nekubaawe abalisana talking to my daughter mulekeraawo okumanyira abantu mulekeraawo okumanyira abantu muli bakopi nnyo muli baggulu nnyo ne bw'aba akoze ensobi temugaba muli bagwisiri nnyo abantu batavako wadde ekkona enjala nale muliremera ovuma amongo omanya amongo gwe kyali gye tuli ntaka amongo at your own risk but I'm going to blast you. Leave people to be. Omuzungu agamba opule oyo nno ye full figure abatamumanyi full figure atabuse anyway sijja kuweraga nsuka wano okujjako okwebaza gwangoberera beyond the newsroom where untold story is revealed. Tukubireko not musanvu nyanya 2 nkagamunya 157 tulange fena business zaffe ate tutambuze obulamu ku bbeeyi esinga okubeera ey'omulembe ddala. Ssaabasajja Kabaka wangala ate nabagere kagerekera Uganda ne mukama oyo ayisa amazzi mutaka ne gatalumira gene maaso n'okubeera nga abankuumira bagana baye. Kale tusinkane mu vidiyo ejja okuba ng'eddako.